Okusaba ku kanisa ya St. Stephen's Church NANSANA kukulembeddwa mu Reverend James Bukomeko, omusumba w'obusumba buno nga mu kubuulira akuutidde abakristaayo obutenyooma mu buli kye bakola kuba wali Katonda buli kimu kisoboka. Abyogedde akulembeddemu okusonda ssente ez'okuzimba ekizimbe ekigenda okuyamba obusumba buno nga kyatandika okuzimbibwa mu Desemba w'omwaka 2014 ng'eno gy'asinzidde n'avumirira abantu abataagaliza bannaabwe olw'ebyenfuna n'abasaba okudda eri Katonda akyuse embeera zaabwe. Ekizimbe kino kyakumalawo obuwumbi 2,250 nga kati kyakamalawo ssente ezisoba mu kawumbi akalamba. Nabwe kityo bategese omukolo ogw'okusonda ssente ez'okumaliriza ekizimbe kino ng'ennaku z'omwezi 8. Omwezi guno gwennyini mu bimuli by'ekkanisa eno ng'okuyingira tiketi zitandikira ku mitwalo 10 ate emmeeza za mitwalo 30 n'akakadde mpozi n'obukadde obubiri. Mu kusaba kuno era basondeddemu ssente ez'okuyamba ku mulimu guno okusaba oluwedde ne bagenda okulambula ekizimbe okulaba omulimu we gutuuse ng'ekizimbe kino kya myaliro 4 nga kigenda kubeerako amaduuka, ofiisi n'ebisenge ebisulwamu. Ne kibaako ennyumba ez'okupangisa ennyumba 20. Reverend Bukomeko akunze abantu okubeerawo mu bungi ku Lwokutaano lwa wiiki eno nga 8 okusonda ssente okumaliriza omulimu guno. Yali ataddeko ssente ze, njagala owulire nga kikwatako okulaba ng'ate era gw'olina okumaliriza omulimu guno. Charles Mukasa akulembeddemu omukolo ogw'okusonda alambuludde ku nteekateeka eno era n'akunga abantu okujja mu bungi. Era tuyita abantu bonna abakristaayo n'abatali bakristaayo naye nga bonna baagala Mukama ate nga baagaliza eggwanga. Ate ye Dr. Stephen Sebulime omuwanika w'obusumba buno asiimye Reverend Bukomeko olw'omulimu gw'abakozeemu. Mukama ayongere Reverend James Bukomeko omukisa olw'okutuukulamu omulimu ogwo ogw'amaanyi gwakoze nga tassa mukono. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.